Lwaki nina ebyapa bye? Okyabirina? Nze mmanyi nti gwe nabiwa yabirina kati bw'agamba nti yabimuwa simanyi kubanga nze ssente nazijja mu bbanka ezikola ebyapa era namutwala ne mu bbanka ne tujjayo ssente miliyoni 15. Ssente zaava mu bbanka nali maze emyaka 10 nga njawukanye n'omwami oyo. Omwami oyo lwe yafiirwa omukazi gwe yawasa najja nangamba ssente zonna zagweredde mu ddwaliro omukazi wange. Thank you so much. Honorable mbali njagala kutangaza mu by'amateeka waliwo enjawulo y'okulabirira abantu wekino ani n'ebizibu byange ate nga kiryanda kale decision ejja kukolebwa minister then minister ajja ku tongole byonna wano biina offices kababeere bakiggala kabe bakasiru tewali wadde office omusajja wayimirira alope tewali wadde ministry etwala abasajja bayina ebizibu bakyakulopa anko Balaam environment nkwesiba ko tosobola kugamba abantu kituufu oba okwegana wabula ngamba bugambe full figure kuba toyagala kuswala beyamena abasajja abali bwe batyo ba aji ba sheik babasumba abachi abebiti bakoze business zaabwe nga batya kuswala naye nga tebalina bwe balopa babiddwa abasajja tebalina bwe tebalina kiraga nti no nabo baagala obwenkanya yesaawa honorable minister tukusaba ne prime minister wandikira president abasajja bafune office wachi balopa oba babowe ekitongole kibatwala oba minister batwala. Ensonga za Hajjat Zuula Nakisuya alumiriza Bahaji Ali Mwizero okusobya ku mwana we gwe yajja naye mu bufumbo zandibanga tezinnagwa ngono leero abadde mu ofisi ya minisita w'abaana n'abavubuka Honorable Balaam Barugahara nga yaddukirayo mutaase ku taata w'abaana be yasooka okuzaala nga ye Haji Kintu Hamisi gwagamba nti ali mabega wa Haji Mwizera ye yasobya ku mwana we. Haji Kintu naye abaddeyo wabula ngono yeeganye ebyogerwa Zuula ng'agamba nti talabanga mukazi muzibu ng'ono kuba bukyensonga z'okusobya ku mwana waabwe zibaawo talina kye yali amutegeezezza nga bino yabirabira ku mikutu emigatta bantu era nga yakubira Zuula essimu ng'amubuuza ekyatuuse ku mwana waabwe kyokka n'amutegeeza nga bino bw'atalina kubiyingiramu era n'amusaba amwesonyiwe n'omwana we. Mpulira ebigambo bino ku social media nga mpulira biwulire nange ne mukwata obuvunaanyizibwa kololo yagende wa minisita Nakiwala ne mukubira essimu ne mugamba Hajjat byempulira ku social media ku mwana wange biri bitya nga ntandise okuwulira obulumi naŋŋamba mwana kigoyogerako mbwa gwe musiru gwe nagamba weesonyiwa abaana bange. Agamba nti amaze ebbanga nga yeegayirira Zuula amuwa abaana b'abalabeko wabula n'agaana nga yeekengera n'abatwala babakebera endagabutonde era n'akizuula nti babe kyokka era n'agaana okubamuwa ekyamuviirako okumwekengera n'agenda akebere gye baateeka ebyapa kyokka ngeno yasanga Zuula abiggyeyo n'abyewolerako ensimbi obukadde 6 ng'agamba nti zaakulabirira baana. Oyo ebimu teyalimu essimu mu maka gange nendowooza nti abaana abamu osanga bano abasembayo si bange ne tugenda mu DNA ne bakebera abaana ne bakakasa nti abaana babo 99%. Omukulu wa CPS n'atugamba nti Haji Kintu abaana bano nga bwe bali okkirizibwa batwala. Yakwata ekyapa ekyo ng'agamba alina ssente zammanja n'ezimusasula. Benamalo zimusasula titwazimusasulira mu kamera naye nga ssente ze nazimuddiza. Benamalo zimuddiza teyambulira kyapa waawe yakitwala nembeera nga nkimubuuza. Haji Kintu agamba nti yakkiriza okusasula ssente n'addizibwa ebyapa bye nga bw'azisasula okutuusa lw'anaazimalayo nga minisita Balaam aliriziddwa okukubira Manerende yawola Zuula ssente n'amunnyonnyola nga bwe gwali. Mu statement ye tugenda ku poliisi ekibuye wentegerera nga yateekamu nti ekyapa kiri wa mwami Kawalya alina ssente z'abanja. Ku makya ennyo Haji Yusufu n'ampita mukwano gwaffe bw'amala okumpita naŋŋamba lwaki ensonga zammwe tuziwulira mu midiya nga temujje wano ffe ababeera nammwe ne tuteesa ne tumaliriza. Ne tuteesa ne Haji Yusufu n'ayita mwami Kawalya n'aŋŋamba Hajjat Zuula yajja wano n'anona miliyoni 6 azitwala aziweereza abaana ne tusetolinga ne mwami Kawalya ekintu ekyo ekya miliyoni zo 6 ze Zuula ze yatwala okuweerera abaana n'okubalabirira services
n'ebyapa byange n'abenziriza. Hajji Kintu asabye Minisita Balaam Akabiiidde Zuula amuddiza abaana be abasatu okuli ow'emyaka 22, ow'e18 kw'ossa ne Nisha nnyina gw'alumiriza nti Hajji Mwezera yamusobyako, naye omulenzi ow'emyaka 22 oluwulidde nti kitaabwe ayagala kubatwala amutabukidde nga bw'amusaba abeesonyiwe kuba yatuuka n'okubakebeza endagabutonde nga tabeekakasa nti babe. Taata wange ono ffe yatutwala n'atukebeza nga atwegaanye we byavaayo nga tuli baana be n'atambula n'agenda. I was just checking on him, but he doesn't support. But how old are you now? 23. Now he doesn't have to support you at 23. You should support yourself. Yes, I don't need his support right now. You are now because yes, my mother has already done it for me. Okay. Are you done with school? Yes. But did your father make the statement, excuse me, madam? When your time comes, you will talk. Minisita Balaam asabye omwana ono ave mu nsonga z'abazadde be era n'asaba nnyaabwe aleme kuyingiza baana mu nsonga zaabwe kuba beetaaga ekika kyabwe, ng'ategeezezza nti olunaku olw'eggulo Zuula yamutwalidde olugoye lw'omu kisenge omwana Nisha lw'agamba nti Hajji Mwezera lwe yakozesa ng'amaze okumusobyako era nga yamulagidde okulutwala ku kitebe kya CID ekibuli balabe nga balufunako obujulizi. Wabula abantu abamu basigadde beewuunya omwana ow'emyaka 14 nnyina gw'agamba nti Hajji Mwezera yamukwata ate okumanya bwe bakozesa olugoye lw'omu kisenge. Ng'ensinkano eno yeetabiddwamu n'ab'enganda ba Hajji Kintu, looya wa Hajjat Zuula kw'ossa n'omuwabuzi wa President Jennifer Nakanguubi amanyiddwa ennyo nga full figure. Ye Hajjat Zuula annyonnyodde lwaki yasinga ebyapa bya Hajji Kintu mu bamanerenda ng'agamba nti ku byapa ebyo kuliko ssente ze nga Hajji bw'aba yabifunye alina okuzimuddiza, nga minisita amutegeezezza nti eno ensonga yakutwalibwa mu kkooti balabe oba nga babissaako caveat kyokka n'amulagira akkiriza awe Hajji abaana be abakulu. Lwaki nina ebyapa bye? Okyabirina? Nze mmanyi nti gwe nabiwa yabina kati bw'agamba nti yabimuwa simanyi kubanga nze ssente nazijja mu bbanka ezikola ebyapa era namutwala ne mu bbanka ne tujjayo miliyoni 15. Ssente zaava mu bbanka nali maze emyaka 10 nga njawukanye n'omwami oyo. Omwami oyo lwe yafiirwa omukazi gwe yawasa najja nangamba ssente zonna zagweredde mu ddwaliro mukazi wange. Wabula kino kitabudde Zuula n'atulika n'akaaba kyokka Minisita Balaam n'amulagira agamire kuba tayagala kumulaba ng'akaabira mu ofiisi ye, ng'alagidde Hajji Kintu okugenda mu kkooti asabe olukusa lw'okulaba abaana be era n'abawa omukisa b'evumba akafuba babeeko enzikiriziganya gye batuukako ng'abakalaatidde okukwatagana balabe nga bazuula omutuufu eyakabasanya omwana waabwe. Fulufiga asabye Minisita Balaam okwanja ensonga y'okutulugunya abaami mu kabineeti nabo bafune omubaka n'abakiikirira asobole okwanja ensonga zaabwe mu palamenti kuba basusse okutulugunyizibwa bakyala baabwe. Tongole byonna wano birina offices kababeere bakiggala kabe bakasiru. Tewali wadde office omusajja wayimirira alope, tewali wadde ministry etwala abasajja bayina ebizibu bakyakulopa anko Balaam environment enkwesiba kotosobola kugamba abantu kituufu oba okwegana wabula ngamba kugamba full figure kuba toyagala kuswala. Mena abasajja abali bwe batyo ba Aji ba Sheikh babasumba abachi abebiti bakoze business zaabwe nga batya kuswala naye nga tebalina bwe balopa babiddwa. Abasajja tebalina bwe tebalina kiraga nti no nabo baagala obwenkanya yesaawa. Honorable Minister tukusaba ne Prime Minister wandikira President abasajja bafune office wachi balopa oba babowe ekitongole kibatwala oba minister batwala. Nzaneti Namatovu ku Lwa KSTV Agaleero.